Ssembajwe tayumba takayona simanyi oba nanfuna okuyambibwa kwonna okulaba nga omutemu oyo atuka okwogera lwaki mulanga kikwokubira eri abo abasobola okuyamba obanga gavumenti obanga poliisi mbadde nsaba bandifubye nnyo okulaba nga dda corners ziva mu Kampala wakati okusinziira we boogera we bakubira Ssembajwe it is an open place babeera ndaba nga security yandibaddewo mulidde onto that bw'ogenda ku poliisi bakugamba omuvubuka y'omu yakatta omuntu bw'abadde bamunoonya kati meaning babadde babimanyi takayana tayomba na muntu oluyingira ng'atandikirawo emirimu ate ebintu byabadde abikolera ku time manye ebya TV nabyo biringa bya radio beziba ssaawa 3 ziba 3 kati mwe muba mukyekunya nga bagamba ha Ssembajwe asuddeko nga mumanya abasazeeko era bw'olaba nti okyagenda mu maaso ogenda okulaba nga akalango kayingiddewo ng'ogamba ha nze yabasazeeko nze okutuuka omumanya si bbanga ddene engeri gyakolanga nga ssaawa za lwaggulu twafuna obuzibu station neevaako bwevaako ne tudduka ffenna abaaliwo nange nze sirina mulimu gwe nsobola kukola okugyako okulaba naye ng'olaba bonna naye bali bize kola kino kwegamba tujja gamba nti tusigaze eddibu ddene naye muyinza okugamba ab'ebitongole bwe bati buli kaseera bwe boogera nye namwe mumanyi emirimu gya tekiniko egy'aba inginiya ne bonoonteekayo sirina nakyensobola okugjako era nokuolwo lwe wabeerawo ekizibu natunulanga butunuzi paka obutala lwe baddako ne mumanya kati nno buzzeeko bano baali baki baali batemu era Kanyama amanyikiddwa nti ayagala okutta omuntu gw'apangisa era batugamba nti 1 week ago alina gwe yatta omuntu poliisi information eyo kwaki ekirina naye poliisi kinkozeeyo okuba nti tebaliwo naye mbadde anaaba omuntu abatwali amuligana omuntu oyo ayase Ssembajwe tulina omutwala mu mbuga z'amateeka tulina omutwala mu mbuga z'amateeka era bene babbaka paakali bagulira ave mu kkomera oyo tajja kuvaayo oyo tajja kuvaayo tujja kufa naye tulabe nga Ssembajwe tumulwanirira olwo bulinako abantu bafa ku TV mbalaba balumbere bakpa abasazi naye mu nsi yaabwe eyo Uganda eno lwaki mulira abantu mwatunula biki mwanunula timutunulaga bantu mwanunula abanunuzi timunulaga munauganda n'omu mwanunula kubasalira ggwanga kubasalira ggwanga babekebe benunula so tebatunulwa tosobola obusenga oli muntu anyombebwa atayina value tewali value muntu alina nsiri. I would like to express our sincere, heartfelt condolences to you for the loss of your dear loved one. There are no words that can completely console you during this time of grief, but we would like to know that we pray to the Almighty God that He grants you all the strength to persevere through this trying moment. Ataddeko mukono nga ye Gordon and Maureen wava muno. Nabo bavudde ku WBS mikwano gyaffe nabo bugambye nti management staff of WBS TV with deep sorrow extend their condolences to the family of Mr. Ssembajwe Yahaya, who has been our staff and colleague. Mr. Ssembajwe has been working in the technical department since 2006. We pray that the good God
may keep the family strong in this trying moment. We have therefore contributed emitwalo 500,000 shillings to help in the burial arrangements. For WBS